eryo gye lya UPDF. Okay. Gye lya UPDF lirya nda CMI. Kati embeera yonna basobola okujja waba tewali mani power yonna basobola okubayita. Ate era kitegeere nti poliisi bw'eraba nga embeera tejja gisobola esobola okuyita abamajje okujja okubayamba. Kati siyinza kugamba nti jati yazze etya naye kyenyinza okugamba yeeyisizza etya ng'ezze. Ekyo kyengamba erina okukyusa mu nneeyisa era kyavudde ku kyokweyisa bwetyo. Ate tolowooza nti nno kyakomyawo nakati kikyagenda mu maaso okuba nti kinoonyerezebwako era bulijjo kimanyiddwa nti bw'abawo omuntu yenna eyakoze ensobi akwatibwa n'avunaanibwa. Naye kakati gwe n'okuba mukata tali kintu kyanyiiziza nga kulaaliya Nalukoola abantu abali peaceful bakuba nduulu yaabwe bakuŋŋaanye byabwe n'obateekamu emmundu nga ekibaluma baagala CNN ekube BBC ekube tebassa abantu bano abasajja batayigira mu nsobi abantu abatakutte emiggo sigamba nti basanze Wayne Alimu ne bamukuba ne bamuvuma siga basanze Wayne Alimu ne bamukuba wandigambe kale kubanga nti ne mu nsi yonna omukozi w'effujjo oba omuyeka tebamuwolereza naye omuntu ali innocent n'obuva eri n'omukuba tuli mu nsi kyeno. Wano nalwesonga omukyaza n'agamba era balabye kooti maaso teriiwo abo bonna ababadde ku paleedi abo baali badde babatwalawa ku kooti maaso naye paleedi eruwa kwegamba bannayuganda tebakyalinayo mukisa gwonna kubeera kuwulira ku ssanyu kubanga bo bano batutaddeko enkola ya kitujju. Omanyi omutujju bw'aba yakufuga takuganya wadde okulaba omupiira era mu bitundu ebyo bateralisiti gye bafuga tosobola wadde okulaba omupiira tebakukkiriza smartphone tebakola kikubanga bo tebaagala kubeera kukulembera muntu alinako wadde kasanyu akatonotono. Lero Minister of Internal Affairs ajja mu Parliament kisuubirwa era nange neetegese nga shadow minister okumwanukula ku byagenda okwogera. Osuubira byagenda okwogera bano bannaffe tubeera nabo mu kolido ne bagamba munnange tetukyalina bwogerero bino ebigenda maaso byonna naffe tetubiwagira. It's just a few individuals mu Parliament nga bwegambye oyo Diana Mutasingwa abo Linux ababeera mu ntalo naye bwogenda abasajja bakulu ne bakazi bakulu abali mwena banakuwavu nnyo ku bigenda maaso era batandise n'okugamba waliwo ne Fiole yatandise mbufe ab'opposition yeffe twekuba naye n'okugamba mbu kati ffe twafunye n'emmundu twayambaza n'abantu abya bbulaaka ne tujja twekube oba ne tuyisa mu basirikale ba gavumenti olukwe batukube then ate abo baba batuwaana baba balinga abagamba nti awo tufuuse b'amaanyi nnyo. Kati bwe tuba nga tutuuse ku level nga tusobola n'okujja ne tukwata abasirikale ne bakuba bannayuganda tupiye gavumenti nga balina n'emmundu ezo those Russian made guns ezo ze bajja ewa Putin then ate tuli bakitalo.